Akawungeezi k'eggulo amawulire g'okufa kwa Helen Nakimuli abadde omubaka omukyalo wa Kalangala lwe gatandise okusasaanira eggwanga. Nakimuli yabadde agenze mu ddwaliro ly'obwannannyini Alexandrias okulongoosebwa obulwadde obubadde bumutawaanya. Nicholas Ntege mwannyina w'omugenzi agamba nti Nakimuli abadde yabasigamu ensigo y'obumu ng'abooluganda. Naye babadde atukumaakuma ffe nga famire, abadde ayagala nnyo kubanga tutambulira wamu nga famire. Era abadde aliko n'abaana abataliko mwasirizi babadde alabirira ng'onalese addi buddene mu nju yaabwe. Kuviira ddala eri nga tanaba kujja kufuuka mubaka wa Parliament ng'akyali CDO, Community Development Officer. Abadde ayina engeri gy'atukumakumamu abaana okulaba nti tubakuliza mu famire okubanga nabo balina abazadde baleme kugamba taata wange yafa ono taata muto. Ntege atubulidde engeri Nakimuli gy'azze atambuzamu emirimu gye okuvya ddala ng'akyali mu ssomero. Ffe twasikirizibwa nnyo okukomawo e Kalangala eno okuweerezaayo olw'ensonga nti bazadde baffe baweereza nnyo Kalangala, baweereza abantu b'e Kalangala, so we are inspired, but inspiring okulaba nti naffe tukomawo okulaba nti tuweereza abantu. Ono asiimye bannakalangala okuteeka obwesige mu mwannyina. Era nkakasa tabaswazizza. Nakimuli aweereza disitulikiti ye n'eggwanga lye n'omutima gumu ate nga teyeetiiririra. Samuel Kwesiga akulira ttiimu y'essaza ly'e Ssese agamba nti ng'essaza baviiriddwako empagiruwaga eri ttiimu eno. Olw'obuvujjirizi bw'abadde abawa. Kyenyinza okusinga n'okumujjukirako nti omwaka ogwedde abasambi beekalakaasaako n'alinnya eryato ssaawa 5 za kiro n'asobola okujja okulaba nga twogera n'abasambi sooka kutereeza ttiimu yaffe. Ssese mugiraba nfunda naye abadde nga ye muvujjirizi abadde akola buli kintu kyonna nga talina kwetya. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Rajab Semakula agamba nti Nakimuli abadde alwana nnyo okulaba ng'essaza lya Kyamuswa lifuna ekidyeri ekirala okwanguya eby'entambula eri abawangalira ku bizinga. Ono agamba nti okuyayaana kwe bagenda kufuba okulaba nga bakuyisa mu kkanso ekirooto kye kituukirire. Abadde ayayaana nnyo okulaba nga constituency y'Ekyamuswa efuna ekidyeri ekitwala emmotoka, era nga mu nteeseganya zetubadde nazo ng'abadde atusaba nga kanso waakiri tumuyisize a resolution. Abantu b'e Ssese bamusiimye olw'obuvumu bw'abadde nabwo obw'okutuusa eddoboozi lyabwe eri bekikwatako. Kalangala disitulikiti efiiriddwa nnyo, tufiiriddwa nnyo, abantu bazzikawo, naye Nakimuli n'enkola ye n'embeera ze tuyinza obutafuna mubaka alinga ye. Kyamuswa nga constituency nga sub county mu okumanyika nti nakyo kitundu gye kiri mu ggwanga kikulu nnyo. Omubaka ono abadde atuuka ku buli muntu abeera n'obuzibu ekimufuula ow'enjawulo ku bakulembeze abalala okutambulira ku mazzi buli kaseera. Nakimuli abadde atambula emisana n'ekiro newankubadde nga tugamba ennyanja eggalawo, naye nga Nakimuli tatya kuva Ntebe n'asala mu mazzi n'atuuka obudde bwonna wasobolidde okubanga alina okutuukiriza obwetaavu. David Anongot akulira ebibamba n'ebigwata biraze Kalangala agamba nti Nakimuli alese eddi buddene nnyo nga babadde baludde okufuna omubaka ayimirira mu Palamenti okutuusa ensonga eziba zigudde mu disitulikiti yaabwe nga Nakimuli bw'abadde. He raises issues of disasters in Kalangala and quickly government responds to our issues. Government has been helping us with the relief items like food, iron sheets, money for the people who are affected by disaster. But now the gap has left. It's not easy to fill. Bo bannakibiina ki NUP bagamba nti ono abadde agasse abantu bonna awatali kusosola mu bibiina. Honorable Nakimuli abadde mukyala mugatta bantu. Honorable Nakimuli ku lw'ekibiina abadde ataddewo effort nene nnyo nti emirimu gyonna egy'ekibiina gyonna financially n'ebintu ebirala byonna yabadde abyetissa nga kwegamba nga yatambulirwako ensonga zonna. Naye nga bingi ebitanatereera mu ggwanga byabadde alwanirira nga eddembe ly'obuntu, amalwaliro amalungi agalimu eddagala, eddembe ly'abakyala kuba yabadde musaale nnyo. Eddembe ly'obuntu ko n'ebyobulamu abadde abiteekako nnyo amaanyi okulaba nga disitulikiti ye efuuka ekyokulabirako mu ggwanga. Abakyala mu kitundu kino balaze butya omugenzi bw'abadde abawaniriddemu. Nakimuli Foundation nga Nakimuli Foundation egenda kuba eyigiriza abakyala eby'emikono, enviiri, ebyalaani, ebintu bingi nga somo ekyo
kyali kijja kukyusa obulamu bw'abakyala ab'e Kalangala. Kubanga asitudde ebibiina by'abakyala atuyambyeko ku masomero okuweerera ku baana abatalina mwasirizi, abadde ayamba abakyala ng'ab'omu butale, abakyala bonna balina bizinesi entonotono ezitandikirwako nga abateekamu. Mu kiseera kino omubiri gw'omugenzi guleeteddwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Kalangala abeeno okumukubako eriiso evvannyuma.